Yes, nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza. Nkulamusizaako nnyo enkya y'olwaleero. Bannakibiina kya National Unity Platform ba members abajeemera amateeka gubakeeredde oluvannyuma lw'Pulezidenti oba lw'abakulembeze abatwala ekibiina kino ekya National Unity Platform okuvaayo okulangirira nga bwe bagenda okuba nga balipuleesinga ba members abo abaagaana okugoberera amateeka g'ekibiina naddala nga tutuuse mu mwaka ogwa General Election 2026. Oli ku Yugi Update TV gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo, abali e Bulaaya, abali e Canada, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. National Unity Platform ng'ekibiina wamu n'omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine agenze maaso n'awooninga n'akola okulabula ba members ab'enjawulo mu paaliyamenti abo bannakibiina abo abalumiriziddwa okubanga babuusabuusa bayiginowalinga amateeka saako ne activities ezigenda maaso mu kibiina ekya National Unity Platform. Kakati nno ekibiina kiwadde abaka bano ennaku 3 nga tezirina kusukkawo nga babagamba nti mudde mujoyininga ekibiina oba mulisikinge okuba nga mulipuleesingibwa mu 2026 General Elections. Abamu ku ba members be balebolinze nga abajeemera amateeka g'ekibiina mwe muli Mathias Mpuuga, ono nno tujjukira bulungi nnyo former leader of opposition, mulimu Abedi Bwanika MP for Kimaanya Kabonera, mulimu Jimmy Lwanga, ono nno nga mubaka mu constituency eya Njeru municipality, mulimu Twaha Kagabo MP for Bukoto South, mulimu Joyce Baagala, ono woman MP for Mityana District, ono tukimanyi bulungi ne twakamenyako babadde Kawanango n'ekibiina kya National Unity Platform nga be bamu kubakwatidde bendera y'okujeemera amateeka agayina okugobererwa mu kibiina ekibatwala. Bano nno baajeemera ddala era gye buvuddeko tulabyeko ne ba members abamu abavudde mu kibiina ekya National Unity Platform nga bagenda mu maaso era nga beewera nkolokooto okubanga bagenda kubanga babeesimbako. Ye azza akyatula lunwe nga yeewera na nkolokooto nti oba ekibiina kimumma kaadi kimumme, wabula ye tagenda gaana bweyamu buva mu ruling party ekibiina ekya NRM. Jjukire ono be bamu ku beegatta ku Mathias Mpuuga nga tebaerabidde nti nno ensobi ze yakola yabizikola mu kasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi ennume ekirekerera omutwe ne kikwata amagulu. Kaakati nno bano abamenyeddwa ba MPs mu Parliament, bano nno balabuddwa komya ebikolwa ebivoola ekibiina, wabula tukimanyi bulungi nnyo nti bano babadde beedistansinze ku nsonga ez'omugaso ez'ekibiina naddala meetings babadde tebatendinga, era babagambye nti ensonga zonna ezeekuusa ku meeting ez'ekibiina musigadde mulabuddwa singa temukyuseemu. Abakulembeze b'ekibiina kino bagamba nti bano abasinga tebawangayo na kunnyonnyolwa ku actions ku bikolwa byabadde bagenda mu maaso n'okukola omwe muli ebitakiika meetings ez'ekibiina. Omukulembeze wa National Unity Platform agenze mu maaso n'ateekawo multiple effort ng'agamba nti nno ngezezzaako enfunda eziwera obatuukirira abaka bana aba paaliyamenti naye tebalwespondinze era tebagenda kubanga bandekedde choice. Muwanga Kivumbi nga ye National Unity Platform Deputy President Spokes
deputy weyabadde ayogerako ne NBS television yagambye nti nno ekibiina kikoze bukubirire okontaktinga ababaka ba parliament abamenyeddwa wammanga emyezi egiwerako naye tekifunye success n'emu mu bo era takomyako n'agenda maaso n'okumentioninga mu cases ezimu ye nga ye omuntu Kivumbi yatuukirira ba MPs mu bintu nga bakwano be naye era baagaana okwengejinga activities z'ekibiina era n'akipuutinga clear nti ababaka bano singa tebakomawo singa tebakyuka ne bakomawo ku kibiina mu nnaku 3 zibabawadde ekibiina kya National Unity Platform kijja kufunayo ba candidates abapya ab'okurepressingibwa bakiikirire ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu ka 2026. Kivumbi yagenze maaso n'okukkaatiriza nti pate eno erina okubeera ng'eri united ate ng'eri disciplined era ng'ensonga z'okuba nga balina empisa n'okuba nga bali united bintu bikulu nnyo bya mugaso nnyo eri ekibiina. Agamba tosobola kubeera memba wa kibiina ate nga tokiyita meetings oba nga togoberera na programu zonna zigenda mu maaso zikolebwa ku kibiina. Ekyo tetugenda kikkiriza. Tetugenda kukkiriza muntu n'omukozesa kibiina ng'erinnya. Muntu n'omu ukozesa linnya lya kibiina ate nga yagaana okukola naffe ekyo tugenda kiganyako wadde n'akamu n'akeddagala. Eno nno move ekereddwa ekibiina kya National Unity Platform ekanze bangi era n'eteetekawo debit eri mu political landscape mu Uganda ng'abamu bakkaatiriza nti ekibiina kino nga kiri rush nnyo ku nsonga gye kimentioninzemu amateeka gaakyo newankubadde aba National Unity Platform officials bagenze maaso n'okudefendinga decisions n'okustressinga nga bagamba nti nno ekibiina kirina okugenda mu maaso n'okuba nga kiri united era nga kiyampisa era nga kirina okuba nga kipreparinga ku lw'empisa n'ebigendererwa ku kalulu akajja aka 2026. Ebikolwa nga bino birina okuba nga bivumirirwa. Mu meeting yaliwo last week Bobi Wine ne ba senior National Unity Platform leaders badiscussinga plan eno eya 2026 election saako n'engeri bagenda okutambuzaamu campaign nga n'ebigendererwa byakulaba nga akalulu ka 2026 bakawa manta. Mu meeting Muwanga Kivumbi ne yakatiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu alekerawo okusupportinga ba MPs bale bolinze wammanga era ne source ngesuggestinga nti ba party leaders nabo bagriwinga okutekinga action ku nkola eno gye bataddewo okujjako nga ba MPs bano abamentioningiddwa bavuddeyo ne beetonda ne bawandiika apology ne baddamu ne bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platforms. Era agambye nti amannya gaabwe gayinza okutaddamu ku appearinga ku National Unity Platform nominations list mu kalulu ka 2026. Wekiti ekibiina wekiyisizza obubaka era kyemmanyi abaka bano bawulidde bulungi gwe kikyosuggestinga gwe wagira abaka bano abaali bajemedde ekibiina abeewaggula okukyuka okukomawo mu kibiina naddala nga tusembedde akalulu ka 2026 luli eri babaddewa waaki basooka kubakoowoola. Yewe tudda mu balonzi mu constituency zaabwe babalonzi bakyabaagala okubakiikirira mu parliamenti. Ezo ze zimu ensonga ekibiina zekyanditunuddemu ekiraba so ne kitavaayo kukaka bantu bano balaba nga bo bakkirira dda babaleke bakkirire wabula abalonzi bajja kusalawo muyinza obbakomyawo mu kibiina yesi nga bawandiisa apology naye ng'eri mu balonzi tebaliiyo nga figa zaabwe zasigwa dda obukyayi n'ebikolwa byabwe ebitayamba constituency.
oli ku Yugi Updates TV ku badde osinzira oba ng'otuwuliriza. Oli waddembe okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo n'olaba ku biki mpenda ki ekibiina ze kyandisaze okulaba nga kigenda mu maaso n'okunywezezebwa. Mbagala nnyo, mbagaliza olunaku olulungi.